perhaps after I'm gone and like my death starts announcing everywhere, people will, stumble upon, or they will start to research who I am, and then probably they'll find these videos and they'll be like, oh my gosh, she was struggling and she was, at least she was trying, like she was doing the whole YouTube thing. She tried to do OnlyFans as a last resort. Like, she was trying. And then everybody would be like so sad because, she's not here anymore. Oh. That's usually how it goes. Like, no one really pays attention or cares until it's too late. And it's sad that that's the way things are, but I mean, what else is a person to do? SC Media UG. Subscribe. Tuiraba amazima ngali nti biba real. Biba real. Ati omwala oyo yesse. Kitekedde. Yesse. Neta. Ne all along abadde ayogera nti nja kwetta paka lwe yesse. Ono yali former Miss Universe we Jamaica. Bamuyita Taylor. So yafudde actually last week but one yeje bulamu bwensi eno kitegeeza ki depression is real. So nkwaniriza ku talk with SC Media Uganda amani ddoboozi nze na bulime Esther kubuuzaako gwe nawe sinza okubanga otraba. Thank you so much okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno n'otwagala no subscribinga bambi okola kyamaanyi n'okubanga otambula naffe n'abagambye nti okutandika ne guno omwezi gwe twatandise Monday to Friday tujja kuba tubeera ne program ey'okumakya kuzuukuka ne SC ate olweggulo tubeera ne interviews zaffe. So bwe mugiraba temwekanga ate kumakya tusooka dakiika nga 3 dakiika 2 dakiika 15 then olweggulo ne tubeerayo ne interview zaffe ze tuba twakutte during the day n'ebirala naye nga mbabuuzaku mwenna we musinzira okubanga mutulaba mukola kyamaanyi bayeza okwekumira ku mukutu guno ne mutwagala naye nga saagala mwerabire programs zino ziwagiddwa aba SC Home Solutions ffe bakafulu when it comes to cleaning, when it comes to fumigation, faba bikola feka. Oyaga post construction cleaning kitegeeza ki ekyo nti ogenda kuyingira nnyumba yo naye oyagala bakulongoseze. Toyingira nnyumba yo ng'okyalina langi ku tiles. Okitegedde? Toyingira nnyumba yo ng'okyalina omusenyu gwakwata. Byonna tubikugirawo. Toyingira tiles oyagala ziddemu zirabike bupya. Tujja kujja tuzipolishing. So call us when it comes to cleaning, post construction, post renovation, cleaning, tutoza carpets, toza entebe, tukola fumigation, toyingira festive season ng'oyina ebikugu, toyingira festive season ng'oyina ebikugu, toyingira festive season ng'oyina ebiyenje. Byonna tubikugiramu. Nsiri simanyi biki byonna tugenda kujja tubikugiremu. So twesige abamu muli mwaga kusula ntebe zammwe za leather. Why? Entebe ya leather tusobola ogikooleza malo ne tugikuba polish neddamu nerabika bulungi nnyo pya wet entebe yo zonna entebe zo ziriko ebyasala bambi tukubire tugenda kuba buli kimu ekiri ewakawo tugenda kuba tukikola ki tukiza tuyingira festive season whereby tuba tuyingira omwaka omupya twaga tuyingire n'ebintu nga bipya tosula bintu togaba bintu byo nga tetoyagala simply because bikulabikira bubi. SC Home Solutions, we are here to sort you out. However, tulina cleaning products is genuine. Osobola okubeera nga gwe osobola ogamba what nze nsobola okwelongosa Esther nakalumu kankamu naye tiles zange zagoba mpeerezayo ka tile cleaner nja kakuweereza entebe zange Esther nsobola ozikubira polish nkuweereza polish okitegedde. Yes, products weziri nungi nnyo eziri genuine ojja kuba nga te weeyagala. So please subscribe to this channel, liking and commenting. Nabagambye buli kumakya tujja kubeerayo ne programu okuva ku Monday paka Friday ne SC regular interviews. Tosuubira interview kumakya ssaawa 3 interview gisubira lwaggulu kumakya suubira SC yekinyambaza jacket by the way enkuba etonnya. Okay, yes naye man program eno webadde etandika mbalazo omulala bamuyita Taylor aludde ebbanga ddene
nga jayogera ebintu bingi nja kwetta nti manyi obwongo bwange buŋŋamba nti neesuule wansi nette I don't know man. Unfortunately bamusanze mu kinaabiro nga yafudde. Kigambibwa nti mbu yakometinga suicide. But now ebintu ebimwe tubiraba nze manyi bintu bingi ebituuseko obulamu bwange ebintuuseko nga nze omuntu nga mu bulamu bwange naye sisuubira nti bisobola okuntuukako. Okitegeera ekintu ekyo? So ebintu ebimu tubiraba ku social media, ebintu ebimu tubiwulira, abamu ne tutuuka n'okulowooza bya bulimba paka olunaku olukeera ku makya ng'ebintu birina nga bikutuuseeko biri mu makaago, either nga biri wa neighbour oba nga biri wuwo nomanya nti ebintu biri real. So all along we talk about depression, anxiety, sadness, loneliness. Abantu balowooza bintu bya kusaaga, abantu balowooza tebiiyo, abantu balowooza abantu beekoza, abantu balowooza ebintu bingi nnyo. Naye I want to tell you people, ensi etukuba ffenna nno naawe bemwegomba ensi etukuba. Ate when it comes to bantu bemwegomba bambi bye bayitamu bingi, because tujja kujja wano tutuule tusekemu naye nga nabadde mu kisenge kyange gyo nga nkaaba. I'm not saying kale ndi mukuwa example, tujja kudda wegomba omuyimbi, wegomba TV presenter, wegomba abantu bangi kuba kati yabadde yali Miss Universe nga ayinza okuba ayogera ebintu nga balowooza na content nga gasha ayinza okubeera mu nnaku naye nga alina kyayitamu ekyenjawulo. So people are going through a lot. People bayita bingi, abantu balina ebizibu bingi no ddala. Wali ali eyo nga muzadde we mulwadde ayagala miliyoni egyo naye nga talina bwagijja, naye nga mama wamubeereddewo nga we yakula yayawooza nti mama wajja mukolera buli kimu ne bigaana. So oyo obulumi bwaliko tosobola na bumanya. Kitegedde kyobala bw'osanga omuntu nawo story nako ezo gye nalaba ng'omuntu yeewola ssente ennyumba ye ne bagitwala naye kumala ki yayeejola yazeewola simply because era yagala muzadde we bamulongoose. Muzadde we era ne bamulongoosa n'atawona n'afa kyokka nga yeewola ssente ennyumba ye ne bagitwala. Kati omuntu ng'oyo musuubira kubeera atya? Lwaki ndeeta stories zino nti abantu bayita mu bingi, people are going through a lot. Ebyaddala tuyita bingi. Nze mbagambye mubeere ne mulaba abantu bamwe baani abamu ababeera ku TikTok ne mulaba abantu bamwe nga baseeka nga basanyuka. But my dear, a lot is going on behind the curtains. Abantu basula bakaaba nga n'okulya tasobola. Olwo abantu abamu nga tamanyi nako. Of recent nagala nenkola story of recent ka video wana kataddeko jagenda mu stories zangu kalabe. Nekakola naye engeri gye nakakozeemu abantu tebakitegedde. Kagamba nakakola gangamba nti ujje tweyongedde okula eno tutandika okumanya ebintu ebimu. Nti edda nga tukyali bato wasabanga abantu bakuyambeko financially or school fees or n'ebintu ebirala. N'obutali butono baako abantu b'osaba bakuyambeko ne bagaana okukuyamba. Si kugaana kuyamba wana gamba nkubuulire mukwano siina. Kati gwe n'obalawo omusajja omusaye emitwalo 5 akuyambe, naye ng'omusajja omulaba gw'osaba emitwalo 5 ali mu nnyumba, oluusi yazimba dda, oluusi ali mu kalina, ali mu bangalo yavuga emmotoka, alina edduuka. Kati gwe n'obabedda nga emitwalo 5 agakumye. Until when lwekikutuukako omuntu n'akusaba emitwalo 5 ng'alowooza oziina nga toziina. N'agenda nga kimala kutuukako n'omanya n'oyo omusajja teyagaana kunnyamba. Wayitawo ebbanga n'omanya nti omusajja oyo nkuddirako ekooli nti omusajja oyo emyaka 10 gyonna agimaze ali mu mabanja ga looni era kati looni yatutte ebibye byonna. Noga omusajja ne yagana okumpa n'atampa ssente yali ayina ate ebizibu ng'ebizibu bye bagambye bye yalina ebiseera ebyo n'otandika ga my God, I wish I knew. Naye nga wagenda ku kyalo kyonna ng'omaze omusaasaanyiza omugabe nange omusajja yagana okunyamba, omukyalo oyo mubi nnyo erererererere.
but simply because ye talina wakikunyonyola tisisobola kuyamba olw'ensonga ABCDD because yalaba nga tebikugasa. Kati kimalawo okutuukako n'obaako oli omuntu nakusaba 10,000 muga Katonda mugulungi 10,000 gy'oyina ogitegekedde wiiki nnamba. Kati omuntu oyo nakusaba era nagamba esi aganya okunyamba naye 10,000 negimubula naye nga tamanyi what is going on in your life, but because you can't speak these things. So abantu bayita bingi. Abantu baso omuntu akera kumacha abakazi niyekolako nakolako makeup mu byaddala nga talina na 5,000. Gwe you joking. Nga talina na 5,000. Kati gwe omusinkana yesize lip balm yomusigala yambadde bulungi nogamba ono 2,000 nengi musaba na nyima well light ngeta every day yabadde nakyo agine enchaje zijo omuzi Kampala. So lwaki ebyo nambyogedde okutegeeza nti kyonna kyekiri abantu balina bye bayitamu. Okitegeera? So we should be kind to people. Zada abana ku TikTok n'obalaba n'avuma omuntu n'amufiirako ninga tomanyi kikyayitamu. Nga the fact that yomuvumye tomanyi agenda kuhealinga ddi. We should be kind. Even if nchoba ngambe nti ebintu ebimu tetusobola bimanya paka nga bituuseeko mu maka gaffe nogamba bannange kino wekiti wekiri kino wekiti wekyali. So mukwano abantu bayita bingi ebyaddala abantu bayita bingi we are going through a lot. Ate njagala okugamba abantu balina ebizibu ebyaddala. People have problems. But I can't tell you. Abamu balina emizi, abamu bengeje bakuzaamu, balina kagamba batyo okwogera bajja boogerako. So, abantu balina kye bayitamu. We should be kind. Olaba ng'omuntu wasirise nnyo mukubireko. Yes. Ate wakwesiga n'agamba please keep quiet. Ne okubira ku muntu n'akubulira ebizibu bye n'agamba kati nkubulire sina sente business zange zifudde nagala ngagende wachali nga naye baboli oli yali yepanga oza china de 10 nga yasasanya sente wano neka kutande ekito ne kikudira owuliranga n'amaanyi gakuweddemu. Ate bye abantu baffe twina. So you choose to isolate yourself to live a lonely life. Abantu amu n'obeesonyiwa. Kyola bw'otokesanga neejali mukwano gyo kukyagala giwuliza. Because you want to be somewhere paka Katonda lwalisalawo you to heal oddemu oteekewo line. Oba kitegera. So let's be kind. People are going through a lot. Kitegedde. Dekate abantu balina ebizibu lekate tuleme kubeera nga tuwongerako ebizibu ebirala. People have issues with life. Bibatasobola na tunyonyola. So us being kind kituyambako okwewula abantu abalala. Ekirala nti wowe olina kyaliwo mukobereko munoonyeeko mubuuze kyali wange kiki. Kitegedde. Ate omuntu olulala omuntu aba agambye kino mukwano kiri bwe kino tokyongera. Tawali nsonga lwaki okyogerako. Kisirikire. Kubanga oli kyaliwe. Oli muntu. Deni ekirala simanyi ba government kino ekintu yali kikoze. A lot is going on. Ate je bujja maaso eyo tugenda kuba bubi because we tweet bintu bingi. So government mu bintu bano ba MP baffe bali basimanyi nakumanya ekintu ekyo bali badde bakyongerako nti mu mbeera nga government eri mu kusaasanya ssente wano na wali. When it comes to mental health yali badde nawe eteekawo ssente sira kuga nefunako ewantu weeteekeyo neteekayo professionals nga baliwo okwogera n'abantu nga just eryawo bantu kuva gye bavudde kujja kutuulaawo boogere they speak out. Okitegeera abakaba bakaabe bawulire ku bizibu omanyi buli wowulira wali obaddeko awo n'owulira ku kizibu ky'omulala noga kagira nsirika nze nkaabya kajanja kuga ne tumanya nti man people are going through a lot. So it's maybe kyempitamu kiyinza okuba kinene naye ate kyoli kinene nkoze nti okwejja wano mu kino ekifo mwendi oba okitegeera. So the government eyinza otuyambako somehow somewhere. Yes. Ekirala learn to speak. Bw'obanga olina funa omuntu gwe weesiga oyogereko naye tofa.
Ekitegeera ekirala kyonna ky'oyinza okuba nga ky'oyitamu kabakadde ate nze kyenkugamba nti every time ng'olina ky'oyitamu obaako nekyoyiga unless ng'omutwe gwo mukalu. So saba nnyo when that time comes, lwana nnyo ove mu mbeera eyo. Do not do the same mistakes. Onfunye? Ate ekirala okwetta si a solution. I'm not judging her. I'm not judging you kirina mu birowoozo. Naye okwetta si a solution. Oyinza okubeera nga tolina ky'oli nga waliwo abakutunuulidde. Yes, nga bakutunuulidde. Osobola okubeera nga olina 5,000 nga mikwano gyo gyonna gyagenda. Osobola okubeera nga olina 10,000 ofunayo 1,000 naye nga koko 1,000 olina boogulya n'abeewaka ate nga bo tebasobola na kuva waka kugenda kukola simply because balwadde. Kati kitegeeza mu mbeera ng'olowooza okwetta waliyo abalala gw'olaba nga atalina makulu abasaba ate obeerewo. So okwetta si solution. Kabakadde ate lwana nnyo obe mu mbeera yonna gy'olimu. Kitegeera mukwano? Yeah. So people are going through a lot. Naye twesabire tukole kye tulina okukola. Okwetta, committing suicide is not a solution. So mbaagala nnyo, mbaagaliza wiiki empya ennungi ejjudde ebisima, ejjudde okufuna, ejjudde obuwangaazi, ejjudde okugenda mu maaso. Please subscribe to this channel, liking, commenting, sharing. Esi Home Solutions we tuli fe bakafulu feffeka mu Uganda muno. Yes, tulongoosa ate tukola ne fumigation. Toyingira festive season nabiku, toyingira festive season nabiyingi, toyingira festive season na ntebe ziwunya na carpet ziwunya nga Esi Home Solutions we tuli. Okitegedde? Ye tugenda kujja tulongoose wakaawo waddemu wakweyagaze waddemu wakuwa emiki emirembe. Enamba yange eri awo nkubira ate nze akwata nze CEO ate ne kubakola mbaako. So awentuuse banange mumpagire kwanga mutapagira ngenda kufumbirwa ate wenfumbirwa omusajja ajja kuŋŋaana obbaweereza. So kitegeeza ffenna tufunamu. So kati mulina okumpagira. I'm kidding. Naye nga mbagala nnyo. We meet next time. Bye bye.